Ebya Derick ne Muna 256 biteredde basekeredde ababeerijjamu ku TikTok kale kanzije mbikutuuseko. Welcome to Vic Exclusive mukwano nkwanirizaako nyogoye natulaba natuwuliriza obuwuliriza munnaye kansooke nkusabe video eno gimpeleka like ate oluvannyuma tusobole okubeera nga tweyongerayo atandaba kusubscribinga mukwano nawe nkusabye subscribinga bw'omala okusubscribinga kwata mukadde kajje personalize okateeke mu all buli kimu kigenda kubeera nga akiri ku maridadi sana. Tuli proudly sponsored by Biva Organic Natural and Healthy Products basange ku Access Building Rubaga Road. Songa te Hajat Kalodo musome wa dua ajja kuba kulombereddwa ey'ensonga mu contacting ku number y'essimu gy'olaba mu kitabo ekya Korani akumukono ogwa kono esembyeyo 067 buli kimu kitambule bulungi. Kati mwana mulezi Derick awa radio saako ne mwana mwala Muna 256 mbungereze banyumidde awaliwo mu TikTok yavayo n'agamba mbuwa Derick wa radio ne Muna 256 bali Kenya babalimbalimba mbusimanya bali bali mu UK nengamba laba nono nkola ya Kyagulanyi hivi kenaku zinegulire nditadde mu ndowooza feeling so kati munaye Derick bwe batuuka eri ebyagwawo byonna mwabimanya kati bagenze maaso n'okubeera nga basekerera TikTok couples ezijja zimerukawo enkya n'eggulo zijja ne zimerukawo ne zibalekawo ne zibasangawo ne zibalekawo ekyokulabirako Derick awa radio kye bayinza okubeera nga bastandinzeeko couples muzizenga muziraba amwalabangako ez'abayiga Sharifu n'atuuka n'ekiseera nga buli wiiki aleeta couple kumala bu weeks ng'era buubwo ate mpaka n'olwaleero ekyo tekiggwangawo eri Sharifu era akola abalala n'abaana balanga bali mu laavu ne bayita omwo ne bajjawo baleetawo kapa endala Brisha Cash and Prince Jack era kapo yaabwe ne standing out ne tulowooza nti bano nno balalika bajjira ddala era bajja kati Brisha ne Jack era simu nabo ne bayitaawo kati olunaku olwaleero era tulina TikTok couple eriko ye Aviator ne Mina era ffe tubalinde ngamba ffe ba Derick ne Muna era mbadde mugenda gamba wulira kitegeeza Vicky gwoyawula kapo z'abalala ffe ba Derick ne Muna kati munanga owolaba Derick ne mwana muwala Muna ebikuuma omukwano gwabwe okubeera nga guli unique obanga gwanjawulo nnyo nti baguteekamu nnyo buli lunaku ebintu ebigufuula omupya omanyi omukwano guwangaala nnyo nga mulimu obukodyo obuteefuula nnyo serious na muno kati mugamba oba Vicky alina omwagalwa so omukwano bwe gutyo bwe gunyuma kati Derick yatulaze nti mu kukola babakola babiyita batya bintu by'Abazungu olumu bintawanya kambyogere mu Luganda yadajjuza akanyama Derick kajjula Derick mu kujjuza akanyama akati mwanattu ayakoze waka kigambo kiri ono si bwe bayita homework ono mu Luzungu okukolerera waka oli abarodi wako n'aba homework kati munange Derick ne Muna baba agenze maaso ne babeeranga emibiri gyabwe bagifuula fit obanga bakola exercise nga bagikolera waka tebagenze mu gym kuspendinga yadde nusu 11 era nga bakulaze nti naawe ali ewafunda osobola mwana wattu okubeera nga okola exercise ne munno mwagalwawo ne mbeera nga oba oli awo musobola okukuma omukwano gwammwe first of all mubeera muri fit akyakubiri mubeera nnyo mu bintu by'okusaaga kati ekyo kyokka kyolaba bali mu kukola Muna 256 ali kufuna bufunyi ssanyu era saawa zino Muna tasobola kuddaawo okulowooza ku kika kya musajja mulala yenna lwa nsonga nti Derick ebintu byagenda amaaso n'okubeera nga amulaga abambi alabira ddala nti bibagatta bimuleetera okuleeta okuwulira nti kati bali muntu omu bali kitole era nga boneetegereza videos zaabwe okuva gye twatandikira nga tukomparinga kapo ya Derick ne kapo endala ezibeera ogenda kwekanga nga kapo ya Derick ne Muna yabeerangamu nnyo ekyenkizo paka n'olunaku olwaleero ekyo tebakikyusanga bagezezzaako okubeera nga
abakyastandinze ku mulamwa gwabwe gwe batandikirako. So kati Derick ne Muna abalowooza nti kapo yaabwe yakubreakinga nkya leero oba luli abalabika ndooza bambi beewummuzeeko lwansonga Derick kino yabalaga nti yakiggala ate ne mwana muwala Muna yes ayandiba ng'asanga challenges empitirivu. Omanye Omukwano kati nnyo kansooke mbabuulire kino. Omukwano mubaamu ebinyiiza bingi ate mubaamu n'ebiseso oba ebirungi bingi wabula bw'obeeranga mu mukwano nga guli mu ssanyu lyokka manyi ogwo si mukwano. Omukwano always gubeeramu n'ebigusoomooza wabula ekigufuula ogw'enjawulo ebyo ebikusoomooza obikwata otya singa bibeera bizze bwe bijja oyagala kubitukuba mu kamera always tubeere nga tulaba ebyo nti bwe musobagana ate era mujja ffe tubataase. By the way omukwano gubeera gw'abantu babiri tegubeera gw'abantu basatu. That's why nti Derick ne Muna abagezezaako okubeera nga beekuuma okumala akabanga ate era nga batrendinga. Omanyi byawuka okwekuuma n'okubeera nga otrendinga. Yes beekuumye basobagana ne bebimalireyo mu bisenge byabwe then mwe badda mu kamera ate ne batulaga characters zaabwe entuufu era ne bagirayo ddala ensonga entuufu lwaki wabagoberera then nawe abeera tannaba kubagoberera noskirizibwa okukola ki okubagoberera. I think ndozako ka trick kangu nnyo okukopa kwabo ba TikTokers aba preparing oba already abaliwo nga couple okukakozesa mu bukope muyige buntu buba butono nnyo ddala. So Derick kati essaawa zino waliwo eyambuuziza ekibuuzo kyesiri sure of it about Muna nenjagala nti confirming naye okusinziira ku kyendi mu kulaba asisuubira nti omukazi ow'olubuto asobola kozi oli yambuuziza nti Vicky Muna ali lubuto kati mutima ne neebuuza nzemba nalumufunyisa kama abantu abamu mpozi kamwagala okuyiikiriza ddala Vicky gw'obuuza nti Muna ali lubuto Vicky yabeera yamuyiikiriza bantu mwe nkale ekibuuzo kyo ndikiddamu olulala. Kale abyebyo byensobodde okubeera nga mbafunira olunaku olwaleero gwe wena tannaba kubeera nga otweyungako mukwano ng'osubscribinga nkusabye subscribinga ebyo oliwo subscribinga ofuna ebirungi bingi ofuna ebyokya bingi okuva mu sides zaffe zombi either osubscribize ku Vicky exclusive o Wonderboy UG. Ate bw'obeera subscribe eno ku Wonderboy UG nkusaba ne ku Vicky exclusive subscribinga then nawe obeera subscriber ku Vicky exclusive I'm very humbled by mikwano ne ku Wonderboy UG subscribing ayo bwetyo bwe tukikoze olunaku olwaleero nkujjukizaamu katini nnyo nti video teweerabira gimpera ka like bambi nsabye busabi video gimpere ka like ate era munange ne ba sponsors bange oyiteyoko obawagire nabo basobole okubeera nga batusponsoring okumala akabanga Biva Organic basangibwa ku Access Building Rubaga Road wejjo basanga so Hajati Karodo musomi wa Dua asangibwa ku namba y'essimu ejolaba esembya 067 mbasibulidde wano ba mikwano.